Okay, celebrity track quality and of course Alan Cruz is my name Mr. Handsome devotion matuvu kamera kwali nnyo naye nga olunaku olwalira ebintu si birungi e Uganda lunaku lwa kubiri naye amawulire ge tukereddemu si malungi nnyo. Rest in peace General Kasirye Gwanga oba omulongo muyite Waswa ng'olunaku olwalira abuuse era nga si mawulire gasanyu nnyo eri gavumenti eri Uganda yonna eri n'abo babadde bamunyumirwa nga ayogera ebigambo bye ebyenjawulo nga tusinziira ku bigambo by'omuyambi we Yasiini ebimu ku bigambo ebyo yasemba okwogera yagamba nti General Kasirye Gwanga baali bagenda mu garage kanika motoka ye on the way n'awulira nga omutwe gumuluma n'agamba omuyambi we n'agamba oba tusooke mu ddwaliro. Kasirye General n'agamba nti nedda tusooke mu garage. Bwe batyo baavuga ne bagenda mu garage naye ate mu garage ekintu kyagenda okubeera mu maaso ne kiba nga ate kitabukira ddala. Olwo nno ne bamutwala mu ddwaliro and eddwaliro ndira bidumu katono awo lye baasookamu then kwe kumurifaringa e Nakasero Hospital wasiriza omukka gwe ogusemba. General Kasirye Gwanga waafiiridde ababadde bagenda ku faamu ye Mityana abadde alaga nnyo kati wansi wayagala okumuziika ng'ategeeza nti awo njagala okunziika njagala okuba nga nnengera omusana mungi nnyo wagujja. Tugenda fiirwa bingi nnyo, tugenda kulumwa, tugenda kusuba moments nga ebintu bino byabadde akola my God kintu kibi nnyo bambi kibi kikwasa ennaku moment eno okutunula nga General Mulamba agenze. Ebimu ku byenzijukira bwinaba ku interviews ezimu yategeeza n'agamba ye erinnya lye yawandiikibwa ku Wall of Fame mu America engeri gye yasomerayokko and of course we should walai tusereekiriremuko katono. Kibi nnyo General Kasirye Gwanga okuba nga atuvudde ku maaso afiiridde mu ddwaliro e Nakasero. Abasawo balwanye buli omu akoze buli omu gobadde okubira nga buli omu agamba tukoze kye tukola General Katonda anazza bibye. Kibi nnyo gavumenti efiiriddwako General Mulamba abadde alina ebigambo ebizimba nga General abaana be kati you can imagine mwene embeera tebakkiriza n'abantu flowinga in abaana babamu babadde bweru so tetumanyi kinaaba kitya mwana General afiiridde mu mbeera embi ennyo mu mbeera embi lockdown eno famire okitegeera so tetumanyi naye ffe nga celebrity track tugenda following ensonga zino tusobole okuba nga ate tuzibaleetera annange kibi bambi kibi koza yali atugambye notugamba ndowooza omwezi ogujja tugenda okukola interview ku celebrity track nga tukoze arrangements zonna naye kibi nnyo okuba nga General agenze nga sifunyeeko chance kale mu interviewingako naye for all those ones abafunye chance bambi let's respect him and I believe kale Mukama Katonda omwoyo gwa General aguwummuze mirembe ate agulamuze kisa. Kibi nnyo ekya General okubanga afudde lunaku lwa kusatu saawa ziri lunaku lwa kubiri saawa zino ziri 4:2 amawulire gatuukidde. Ennaku z'omwezi ziri 9 June omwezi gwa 6 ennaku z'omwezi 9. Mawulire mabi nnyo. I don't know how bajjeno banne bwe bagenda wulira afiiridde mu mbeera nga eggwanga terinatereera bulungi okuva mu lockdown. So okutwaliza wamu ebintu mu ggwanga I know abantu bangi bagenda ssannyalala bajjeno ab'enjawulo bannamawulire ab'enjawulo mikwano gye annange kale ebyo n'ebisinga tugenda kuba mbikuleeta ku celebrity track and of course Alan Cruz gemannya sikyalina nabigambo mwana omusajja abadde yatusuubiza interview kale awo tumanyeeko naffe abavubuka tubeere inspired naye kati tetufunye time okitegeera
tetufunye time egira. Otherwise for now Allen Cruz is my name Mr. Handsome. Sibe bulungi naye